Omwaka oguwedde abasuubuzi mu Kampala beekubira enduulu eri Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga balina okwemulugunya nti batuntuzibwa bannyini bizimbe. Abalina amaduuka gaabaggyibwako. Ekyo kintu kitutawaanya emitwe, kitusuza tetwebase, era omukulu Jack waali wano ne banne ng'abakulembeze baggyibwako omumwa gwabwe okwakitinga ng'abakulembeze aboogera ku bizibu by'abantu. Amaduuka gaabwe Mwami Kitando yabawandiikira balina okugavaamu obutasukka nkya. Kyokka oluvannyuma lw'okwemulugunya kuno mpaawo kyatuukibwako bannyini bizimbe baasigala bagoberera etteeka erirungamya abapangisa ne bannyini bizimbe kw'ossa okusasula omusolo gw'ebizimbe. Kino kye kyatanudde abasuubuzi okuddayo ewa Ssaabaminisita okwekubira enduulu. Naffe tetugenda kusirika busirisi kulaba nga abasuubuzi batulugunyizibwa olw'okuba boogedde ebibanyigiriza. Amateeka tugamanyi, bino byonna bye babagamba increment ya rent 50% bimenya amateeka. Ne sirina kye ngenda kusobola kukola landlord oyo okujjako nga waliwo omuzira kisa avuddeyo n'ajja n'agamba nti agenda kutuweera ki obujulizi. Olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asisinkanye bannyini bizimbe okubadde Godfrey Kirumira, Hamis Kiggundu wamu ne Tom Kitandwe. Let's go by the law. We should follow the law, and URA should increase on their enforcement efforts. Kyokka Hamis Kiggundu ne Godfrey Kirumira eby'okutulugunya abasuubuzi babisambaze nga bagamba nti bano babasibako matugambuzi kubaliisa ngo. The issues here, yes, I've heard about them from few tenants elsewhere, but I think this is an issue that is confined within a few individuals. Bano babuulidde Ssaabaminisita nti waliwo abeerimbise mu basuubuzi ne babateeka ku bunkenke nga baagala okufuna okusaasirwa okuva mu gavumenti. There are few brokers who are also inciting the tenants who are... Why are they not inciting you? Ssaabaminisita bamubuulidde ng'abamu ku beeyita abakulembeze b'abasuubuzi bwe basolooza ssente mu bannaabwe nti bazitwalira abeeyita abanene mu gavumenti. Those boys down there, when they are coming to bring their petitions, they collect money from traders. Tugenze w'amajegere kubalwanirira. Muleete ssente millioni 4, millioni 5. For me, I'm not a crook. I have never asked for any money to give a service. Gye biggweeredde nga Ssaabaminisita Robinah Nabbanja aliko ebiragiro by'ayisizza eri bannannyini bizimbe bano. Abatenansi bamwe be bajja wano ne bagamba nti mubawa receipt za $5,000 nga basasudde millioni 5. Ekyo kirigo tetukikkiriza, it's out of the law, so twagala namwe mubeere compliant. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.